Sindalera ssanyu yakiguddeko abaana bakyamusabula nsonga ki yagaana kugenda kuyimbirako omukyala Ashiba Kalonji. Byonna ojja kubanga obifuna. Ate munnange ensonga za Tamale Mirundi Junior zeeyongera kusajjula abantu. Omusajja mukulu Edisendi yawandiza omuliro ate banne si basanyufu nabo bamwanukudde bingi bavuddeyo abamu ne beetonda. Ojja kubanga byonna obiraba. Ate ensonga za Pretty Nicole nazo zikyeyongera. Mawulire mangi nnyo nnyini ddala getugenda okubanga tulaba era getugenda okubanga tuwogerako nnaku olwaleero, naye nga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tulinde tutambule wamu. Sindalera ssanyu abantu bangi bavuddeyo kubanga bamublaminga era bawanda muliro, bamukoledde obutambi, naye kano kakambwe nnyo kakano. Message ni nabbi esooka ya Cindy kandereza ne kamera Cindy, mwana wa maama Cindy, oyimba okuba live music, oyina experience era ekitono okirina, nzira mu siku za fiyiza. Cindy oyina talenti okuba live music, owandiika music wo, oli 100% artistic, omuyimbi ayeetongodde obajjudde. Maama oyina talenti, oli wakabi ku Shiba. Kyengenda okukulabulamu kiri ekintu kimu, tolisinga Shiba fan base. I dare you now okole concert eyo gye yakoze ofuna abantu Shiba be yafunye. I dare you abantu bazirike nga abashiba ebazirise. Oyimba ne tolifuna fan base ya Shiba. Shiba ye muyimbi e Uganda aline omujiji gwa buli mwana ngamwe okimanyi mu Shiba alinga Rihanna. Shiba ye mubyakola ne omujiji gwa influencing about people look up to this guy. Mutemunda kitegeera. People look up to Shiba in some sort of way. Jibata ba Cindy. Cindy jagala ofuna olubuto ofuuke ensonga mu Uganda. You never mbabulira. Olaba omwala Cindy oyimba sikunafuyiza gosinga ne Shiba okuyimba byonna. Ne tosinga Shiba fan base la ku influencinga mijiji mito na ddala emiwala. Shiba alina abawagizi toli bafuna. Kola beyakoze, kola concert ejjule, kola concert abantu bazirike, funa olubuto ofuuke emboozi. Never. Shiba akusinga okubeera influential awo nvuddewo. Message endala egenda kubagagga. Bana ngoli mugaga omayipenge kujubisa kutegayo sente ontereyo sente. Abamu nayitanga mu buvubi. Nze mayina abagaga abankuyange simu bangamba penge, sense za butungulu, kati nokujuza firije ntaka mmere, sense za mafuta, nakuwa budget nga mukatuna mugulu ali bubi, tena nazugula mpali. Nenze ne mujubisa, alina kino, sine mwagala. Ninga abasinga bali banaku ngakubira gamba kati ngenda gulamu obutungulu, ngulemu kawo, mama muguli ensawo y'amanda, nga munaku muzibu. Nene mutunze gwanga bobo omanyi oli mu Kalibe eyo nga ali onkubira ku ssimu n'ongamba oli bubi. Oyinamu obuzibu sayo ku ssente mbwangu. Nkubuulira baba mu mwankubiranga ninda kibiina kimpeeyo ne bakumanyinga kaliba nga nankulu bakumanyinga senkulu teekayo ssente nga sinnagamuka ngenda kwefuulira. Ndowooza obiwulidde abantu si basanyufu. Ate ebya mukulu Edisendi bannange byatawukidde kanso na Mukasa, ebintu tebyatambudde bulungi, ebigambo byamuvuddemu tibisanyusizza abantu awamu. Kasooke tuwulire ebigambo bye. Twalabyemu ekifaananyi ky'omukyalo omukulu in her 50s or 60s. She also portrayed a picture of a lumpen, an idiot. Alabikanga omuntu ensigo yakuba. I think we've had enough of this crap. Thank you Chimala. Listen, I've not no. We've had enough of that rubbish. Listen, tebugenda kutwala nga bantu bakulu
ono mwana atandika okuvumira wana abantu. Listen, no. Listen. What you say? Your submission is crap. Togenda kusinzira wano. Togenda kusinzira wano. No, you're not going to do it. And I'm not going to let that happen. Edison, you have a chance to submit. I don't care. Toyinza kusinzira wano kutandika kuvuma abantu. Who are you? Is that your family? Are you a family member? Oh, a man an idiot. Yeah, but that is what she said. I don't believe in that, and I can't let it happen in my presence. Sandy, can we have your submission? My submission is what Junior did was bad. 2, whoever did the filming of that meeting and putting it out of into the public did the very wrong thing. Two wrongs don't make a right. That's my submission. Tuoza mubiwulidde naye bino tebyalese abamu ku abo abakola naye kyekimu era bavuddeyo ne baba nga beetonda. It's very absurd what has happened. Chemulabi Edison nga virayo panelist munne omukyala Namutebi Council. It is regrettable goge mazima in a world of media where kitusingo protecting is freedom of expression, freedom to air out opinions. In opinions zino kudifaringa tezisobola kubeera kyekimu walina okubawo obutakkaanya mu opinion kyekigifuula panel. You don't have to agree. Now in disagreement ebigambo bingi ebikozesebwa choice of words but bibeera kwa byogedde tebina kubeera ku gwe obere class monitor w'abanno nti gwe kyoyogedde tekiriimu gwe byogedde bya kisiru tolina moral authority tosobola kuvuma abantu. In communication, no. People decide to use ebigambo ebibasobola okubanga bakozesa to drive their opinion. As Edison wobadde mukwano ebbanga lyonna bantu bangi nnyo neboyisizaamu eggaali using the same words nezisingawo wawulirwako ng'ovuma n'omuntu motherfucker, like you even cussed at one time ochiraba. So now you don't have any moral authority to tell someone nti alekerawo okwogera ebigambo ebikankana bwe bito ku panel, yet you've used them maybe much worse. My point here is, yes, 2 wrongs don't make a right. Kituufu. Point here council ebadde about basenga ba Junior namuli musinga yakozesa ebigambo era ebitali birungi ebitali biwoomu ng'abyolekeza Junior byesobola kwogera kuyisa mu kamwa saawazibu n'obukawo obw'ekitalo. So behavior y'omuntu ng'oyo ebyaddala ng'okola opinion yo oba olina kugyogera otya. Like as a communicator you have to describe behavior y'omuntu, you have to describe character y'omuntu. Tiyakola kiri idiotic. We've done so many things that are idiotic, including me. Era singa nkola ekyekisiru someone nakyogera nti kakisiru oba nti ndi musiru mu kaseera ko kyembeerandi yebera opinion ye. So Namutebi agezaako ku driving a point okudescribing behavior y'abakyala bali era ng'ebigambo byabadde alina okukozesa bibadde bidya mu situation eyo kugitusiigira ekifaananyi era mu opinion ye bw'atyo bw'akipasiivinze. Now ku pano nze defense chain, my point is ku pano tewalina about dictator wa ndowooza Edison. You don't have to be a dictator of ndowooza. Awo ajja kuba osize ekifaananyi ekirala mu bantu tolina kukugira ndowooza ya muntu ate miyaso. If you are to do it probably si kumpewo. Omuwala oyo mupya ku pano ndowooza myezi 3 yeetaaga guidance, yeetaaga system y'okujambusa, yeetaaga omugaidinga naye olumu si kumpewo. Confidence zo bozisa wansi mukazi wattu tekinyumye mwami eri tekinyumiddeko ddala n'akatono obadde osobola okukikola naye n'oteekamu n'ebigambo byoyolekeza kasuku. I told you, I warned you, you put a foot wrong. Like you never wanted this girl to be on the panel because mujaba sharing our opinions ez'enjawulo. No Eddie twongereko bwongezi tetutoolako mukulu Eddie. My point was Eddie muli bakulu baffe mugaidinge generation but mugigaidinge bulungi tosobola kukozesa busungu ng'obwo ku mpewo shewulirizibwa abantu bonna okakkanya levels za panelist munno
ng'omugaana okukozesa ebigambo gwe byobadde ng'okozesa ku bantu ab'enjawulo bantu bangi nnyo Eddie b'ovumye tuba tukozesa kyakuvuma bangi nnyo b'ovumye bangi abaana Ssaabazondo bagenda kutandowooza olwo abaana abasalaasala babuleete a few moments later bakuleetewo ng'ovuma onoovuma wavuma Gashumba n'ovuma bayitirivu nnyo by'okozesa but no one faulted you because ffe tukkiriza mu opinions freedom of expression of an opinion. Ate wano batulaga akatambi ng'omukyala Shiba Kalungi ayogera ku kintu ky'okugamba nti ye tagenda afumbirwa naye ayagala abaana be bakule nga no taata waabwe ali mu bulamu kubanga ye teyafunako chance eyo. I will never get married, that I know. But because I've never had a father, I want my child or children, if God blesses me with them, to have their father in the picture because I know the damage that creates along the way. So I won't be selfish because I don't want to get married. I go get a surrogate or I just get IVF with no father. No. I want to be considerate to my kids because I know what it is not to have a father. So I'll have a father, but not a marriage thing, not a boyfriend thing, a partnership. My body. Ebya Britain kola byo byeyongera yes abantu bavudde ne batabukira mama we nti oboli yawo yakuza omwana we nga yeeyisa bubi ye ng'omuntu omwana naye nakulanga alaba. Mwabanenya Britain kolo musooke munenye nyina. Mama wa Britain kolo yali singo maaza. Mukubeera musingo maaza nabeera nga ayingiza abasajja b'enjawulo. Ogwana ne gubeera nga guwuliriza mama waago nga bamukozesa ng'ogwana kuva buto ne gubeera guseegu. Imagine n'owulira ng'oyagala oyonoona amaka g'abandi ng'olwana oluto. Olw'olwana luto okyali muto gwe lwana gwe tujja kukuloga bakuzingezinga ebwete. Nyoka ajja kutunuulira nga bakukubye accident baku basajja b'abantu. Temumanyi mwe bufumbo bwe kifaanana. Mwe bimalaaya mwe abaliyo nga mwolereza Britain kolo mwadiba mwalemererwa okugenda mu bufumbo kugamba mulyawo muri zimalaaya simana zansala. Britain kolo yagala kwonoona obufumbo bwane ekikwatagana ku adjati ku lusumu mukwano n'eddogo ndijjayo gwe nja kunywera enninde emu odde wali temututeekako bwenzi gwe maama Nikolo walemu okubuulirira olwana lwo kuva buto lumalaaya lwetunda wano ne wano ndoza lwakuleeteranga ebyokulya kyovala akafuta yalukuba singa yarufumita ebiti mu susu ne lufa n'abufumita ebiti mu kabina. Britain Kolo va ku maka g'abandi mwe bikazi mwe ebyenyenyesa amabina bajja kubata nga mutunula ne bannyamwe babaziike nga muli bufififi muve ku maka g'abantu abakazi bataami zabakazi mwena nga muri eyo ng'owulira toyagala mujjawo inbox mukutwale bunyaruguru mutta abakazi mubakubya accident bafe tamina kye mutugamba erulaba narabanga ne mama wa Britain Kolo yana ali awo aleze enhera omusango kitezaala kyala omwana oyo afaanana nyina afaanana nyina munonyi tujjako obwenzi walemu okubuulira olwana gwe tujja kumala kugukubakuba bamale guttira ku basajja b'abendo lyokomanye nti walina okubuulirira omwana. Waye tuli ku NCK TV kugamba kimu nti bw'obanga tonda subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo mu bungi tovaawo.